Alien Skin yali agenda mukuba ng'agenze uwe n'omukulu gwe bayita Nurudini Ntegebu video gye buli bonna nembulaba. But ekisooka teriyo muntu asobola kujja n'ayogera ekintu ng'alimba. Ekyo kimu kitegeeza ebigenda mu maaso birayika bituufu weebiri. Awo tugenda kujjawo audio eziri mu kutambula ne zi video kansooke mbazannyireko ku zi audio eziri mu kutambula amuwulire. Akawunga kagoyo okazzeeko akagoyo akaze mukalagala akati agenda mugawa mulekera sente nfumbira akawunga kagoyo okazzeeko akagoyo akaze mukalagala byonna yamuwanja teyamugamba mu ndagala yamugamba nfumbire mmere ng'erimu akawo kale webale nnyo kakati akawunga akagoye akazzeeko ekyennyanja nga kiri mu kinyoobwa akizzeeko era yamugamba ayagala kigenda okuvaako nga kikoze olubuto Zekubu nayo jjukira wakaŋŋamba mwami Deusi ekinyebwa akirya kireese lubuto kungulu mugudi mwali mu gaasi Deusi kolo yakomawo n'essigiri n'amanda n'enku ebweru guno ogwana guwaayiriza bwe yakomawo n'essigiri n'amanda mbu n'enku aleetera Namukasa okulabika nti agwa mu mukwano ogw'ekimu emmette ne Deusi. Namukasa ali atambulidde nnyo mu basajja abakulu myaka 55 myaka 60 bano babiwalaata kati Deusi ono yajja ng'alabikira mu kifaananyi ky'obuvubuka okitegeera ng'enkola gy'akolamu ebintu bye n'enzikakkanya gy'akkakkanya Deusi mu bigambo bye ku makya ng'asinziira ku live ya ewa Jenny ng'ali ewa Kabaata kambi bazannyire saagala kwogera bigambo byanjwanjwa kuba bivudde mu kamwa ke. Ndabe wano ebigambo biibino yabadde mu ddakiika ndowooza nga 12 n'okusoba waaviiriddeko. Nensoma wano nenkola ekikuzo kyange ekya senior 4 sikyusa story yange jeri ku TikTok njagadde njogere nga n'abantu bendaba buli lunaku kuba Shadia mulaba nnyo ewaddeno bantegereko akatono boogere kye bamanyi nensoma wano high school nenzirayo ndi chef ali qualified omwaka oguwedde mu December namaliriza obusawo wano wentudde ndi ku shift ya kiro masavu mere nze ne Jenny bingi nnyo bye babadde boogera ku Jenny si kirungi musajja kujja kwogera ku bintu webiti bingi nnyo bye babadde boogera ku Jenny ne bamulengeza ne bamuvuma Namukasa Jenny ye mukazi gwe ndakeera ku makya nenjagala ku mutima nenjagala ku mutima nga teryankase teryalina kyaŋŋambye lwakuba ndi mu break bweggwako nga nvaako Namukasa namumanya ddi mukyala wange omulungi mu maaso gange namutegeera mwaka guwedde mu June we namutegeerera yajja wano ku TikTok kuba nange nina platform ng'eyo omwami Kabaata kuba ebiranga abantu najja ku page yange kwe namulabira kwe yajja kwe namulabira kati Kabaata kasibira otegedde kakati awo ne tutandika okwogera naye nga twogerera ku Facebook Messenger sigaba namba yange ne twogera ku Facebook Messenger mpola bwe tutyo kati mu mwezi ogwa December nali siina kyemmanyi nze mba nnyonnyola nga siina kyemmanyi ku bikwatagana ku mukyala Namukasa Jenny reason being nti eno gye mpangaalira ndi mu kibuga ekisemberayo ddala waggulu abantu abadde balaba video zange
waliyo bazungu bokka tuliyo bannayuganda waliyo bannayuganda nga 10 ekinene waliyo bannayuganda nga 10 ekinene so teriyo bakyala bannayuganda teriyo abavubuka bannayuganda tuliyo batono ne tuliyo bannayuganda nga 10 kati maze emyaka 10 nga siri nnyo mu society y'abannayuganda nga sigiri emunyo sigimanyi nnyo nali simanyi nti Jenny akola na ku TV era naye akikonfesinga nali sikimanyi ne bakwano be bennyini aba YouTube ababyogera nali nze sikimanyi so afterwards wetuba twogera bwe tuti olunaku lumu nangamba naye okakasa wali tomanyi nali sirina kyenkola kyenkumanyi so last year mu December nali sirina relationship yonna gyendimu ne tutandika okwogera mpola kati mu mwezi ogwokuna nga 21 nenzirayo e Uganda era mwenna mwandaba sivangayo kwogeranga ku bino bintu ne Justin nti waliwo abantu abatuuka ekiseera nga bakunyigiriza n'ogamba naye bafaki kati nga 21 December ninye ennyonyi nzirayo e Uganda mukulu Kabaata abantu tebamanyiko ku TikTok gy'emirimu gyenkola tebamanyi kikyennina sivangayo nendaga nnyumba sivangayo nendaga mmotoka ne bwe nkola video zange za TikTok nzikolera mu mmotoka nga nzeetunuzaamu olwawano wembeera nti wano bakusomesa obuteeraga naye mukulu Kabaata wallahi billahi tallahi sijula era sirina kye sitalina mu bulamu oli bulungi naye sivangayo nendaga kintu kyonna wano ku internet kakati bwe nzirayo mu Apple nga lumu Apple nga 21 omuntu gwe nasoko sinkana nga nzizeyo Uganda yali mukyala wange Jenny Namukasa ne musinkana physically nasinkana physically ne twera ne tutandika wanjira malinda ko tumaleyo bagamba hanging out okitegeera okuhanging out bino byabagamba ndi musajja linda ko mukulu Kabaata nnyonnyola story yange Sinywa mwenge Kabaata mubuuze nti weyadirayo ogwokuna yamufunisiza olubuto olwavu Kabaata, he's giving us a story. Kabaata is giving us a story. Kamale story. Sinywa mwenge ndi musajja musiraamu swigida mujirawa wa sinywa mwenge Jenny Namukasa mukyala mulokole tanywa mwenge era ekyo mubadde nga mukiwuliranga ne bakasukuba byogera nga bagamba nti Jenny awo muwayiriza anywa bulungi so netugenda ku restaurant Tibula tugende and afterwards asimbudde nebivaawo nebifuukamu love nze naye netutandika okwagalana which is okay nemukwata nemutwala ewaffe family yange yonna emumanyi kabeere ssenga kebabe baganda bange kebabe baani ne bwe nali e Uganda mwalaba engeri abantu ba YouTube gye batandikanga okunjogereramu ebigambo omusajja mwavu Namukasa omusajja tayina kyalina nenga ku sounding butura mbutuzi lwaki nga saagala kudda mu bino bintu byogerako bwe nkoma waneeno yenga mukyala wange Namukasa ayina emisaalaba mingi gye yeetisse egy'abantu olw'omulimu gwe yali akola Bambi akola mulimu ki nkikkiriza yalinga akola ku YouTube ng'ate akola ne ku radio nenga Jenny ebintu bye yali akolamu bya lugambo abamu nga mwebuuza lwaki Jenny abuukira nnyo abantu kati bwe ntandika nange okumulaba ebintu byayogeranga ku YouTube mu 2023 Alien Skin yali agenda mukuba ng'agenze ewuwe n'omukulu gwe bayita Nurudini Ntege bu video gye buli bwonna ne mbulaba omwaka guno nga gutandika yali mu lutalo ne Jose Chameleone we tutuukidde wakati ng'ali mu lutalo ne Chozeni Becky kakati olunaku yali agenda kukola show kubanga yalinga ayogera ku Radio 4 nenga ebyo byonna mbimulabudde ne mugamba nti ebintu ebiti tetulina bitwala mu family nga tukoze relationship nga teriyo kyange kyatamanyi kekibe kya bugagga mukulu Kabaata kubanze enva bweru ndi open namukwata ne mutwala kebe nnimiro njagadde ebyogerere wano kubanga obwedde obimbuuza
Wamma. Njagadde mbawe side yange. Tell us the truth, Wamma Lubega. Obuzibu bw'ogenda okusinga obeera nabwo teri muntu ayagala kumwogerako naddala ng'omwogerako ekintu ekitali kituufu. Omukulu Bebekulu n'agenda afulumya album baali bagiyita oba break the chains. N'akwata akakadde kamu n'akawa company oba group YouTube Jeniko yali atuula bamwogereko ebintu ebirungi ku radio for album gipromotinga. Nange najja nze yajja naŋŋamba Bebekulu nayo ya album naye teyamanya nti Bebekulu abawadde akakadde kamu okupromotinga. Kati bwe yatuuka bambi ku radio ate yakuba mukubi musajja. Bebekulu yali ku radio ng'abiwulira bwe baavaako bati n'amukubira essimu n'amugamba ogenda kundaba kimafiya biki. Kati mba mpita ku live ya Deshi nasanga Rama ali mu kuyisaamu Jenny eggaali ng'amuvuma okufa obufi n'amugamba nkusonyiye olw'ensonga nti oli mukyala wa mukwano gwange ye kakazi gwe Lubega yakwagalako kibashadde abazenga babiwulira. Nali ntudde waka bwe nti olwo Jenny tannajja bweru nali ntudde waka bwe nti amaziga ne gampitamu ne ŋŋamba kubaza ebya internet nali sibimanyidde ne ŋŋamba omukyala kiki ne mukubira nampitiramu ensonga n'aŋŋamba munaye musajja yaweza ssente ebibaddewo biti newe bitinze mbadde simanyi lelele ne mugamba kyandibadde kikulu nnyo ne weesonyiwa ebintu bya media tewali kye tutalina kitegeera ne mugamba wandibadde obyesonyiwa. Kati Jenny n'aŋŋamba sigenda kwetondera Bebekulu naye omuntu gwe yakwata n'awa ssente kuffe amwetondere be bantu abo bemulaba abaliko abambashinga essaawa zino ku internet. Jenny ng'agamba mukulu Lubega kyeŋŋenda okukola kuba Jenny ampita mwami Lubega ampita mukulu Lubega era mwalabye ne Ssenga Asidi ng'ayogera tanteeka wansi kubanga mukulu Kabaata teriiyo wano ku Bulaaya Jackie O nga ye mujulizi wange musajja akeera n'asitula mukazi n'amu. Naye Kabaata Blake yegera kugwa amaleyo tannamalayo mu myaka 10 okisangamu omulundi guno ogwange gw'olabyeko. Kati nga Jenny asalawo agamba ngenda kukola YouTube channel yange nze ng'omusajja we kikye nali nina okukola n'entandika okumusupportinga financially tuguze ebyuma tukoze buli kimu nenkolanga ne TikTok live ngene iyo ne muyita ne mugamba jangu tusaba abantu ba subscribing ku channel nedduka omumwezi gumu ngawezezza ba subscribers 1200 channel etandika okukola. Kati ebyo nabiba bitambula ebya Chosen Beke we bitandikira omuntu n'akuba essimu waliwo omwami bamuyita Simon Kawalata ali ku YouTube mugamba nti ngenda kwokya Jenny Asidi ne mugamba Jenny kyeke kaseera oveewa Uganda n'avaayo n'ajja wano ne tubeerawo era paka kati tewali buzibu. Simanyi message za lubuto gye zaavudde naye era olaba nti abamwogerako eri channel ki mwe temwebuuza lwaki. Sivangayo wano ku internet ne ngamba abantu ndi kino ndi kiri. Mukulu Kabaata wano mu nsi z'abazungu bw'okuba omukazi ekikonde tosobola kuvaawo nakyo. Nange obwedda kyembuuza. Mukulu Kabaata obwedda bagamba simanyi nkola wandi biki obwedda ntudde wano nga Okay, kakati awo wennyini nga sinnalweta Rama wengendo tandikira abantu bano abali mu kkuba Lubega essaawa zino ekibasumbuwa kimu baagala kumanya Lubega ne Jenny bali up to what. Ekyo kimu. Ekyokubiri wano twajjirwa omuze gw'okunoonya like nja kusanga era nja kugamba siggwe wandikoze ekyo ku Jenny yandibadde muntu mulala naye tewandituuliza munno interview number n'omukolamu akantu maama ne bw'aba ayagala ku trendinga
Megatron ekintu kye wakoze si kya ddala. Kyongedde okulaga nti mu fraternity y'akantu mmwe mwennyini musobola okweryamu olukwe. Osobola okukeera ku makya n'oyuza munno ebintu by'omumanyiiko n'obikwata n'obikolamu content atambule ng'omuleseewa. Kale ne bw'aba ali lubuto so what? Ne bw'aba yalugjamu lulwo yajjamu lulwo lwe yajjamu lwali lulwo n'ebeerera wa bizinensi yo y'okugjamu olubuto. Byonna tebitukwatako oba yalugjamu oba teyalugjamu, ffe tebitukwatako. Bulamu bwe bw'anaafa bagenda ziika gwe oba bagenda ziika mu nnyoko. Bulamu bwe ffe twakeera ku makya ne tukimanya nti okke kyonna ekyaliwo kyaliwo kati tukole tutya? Kuba ffe ebiboozi byali bitutamye. Yabba omusajja yamubbaaha gwe babba ye mwana muto. Guys, move on. Move on. Omusajja bw'akukoowa muveeko genda. Omukazi bw'akukoowa muveeko genda. Genda okole ebintu ebirala. Stop wasting your time mu nonsense. Kati mubadde mulowooza mugenda kuddamu mukole blackmail era gye mwakola luli. Kati ebyo ebibozi twabikoowa. We are tired of those stories. We are so tired. Twakooye ebibozi by'ekisiru. Gundi yayombye ne gundi bayombe ffe tebitukwatako. Gundi bamumye DNA bagimumme tebitukwatako. Tetwaliyo nga beeyagala, tetwaliyo nga beebamba. Gye babeerera mu ssanyu temubaayo. Mu nnaku ne mwagala okuba nti mwe mu nnaku muli so concerned. Ffe be muliko wano tunoonya content. Era tujja kukwata